musajja wa Katonda ddala wakana kiriza naye wakana at your own risk. Nvuma at your own risk. Nonya page, nonya following, nonya likes at your own risk. Siri wa Chibogwe. Ekanisa ya feno okuvale yatani ko izo gama mu Uganda eri mweji emu chena avansa labone ngama nenedda ndoza tuba wadde grace period yemala kakati batandika okulabanga ebinnya bye basima bijjulamu emirambo kyabwe batandika okulabanga emitego gye batega gikwata bo bennyini n'abaana baabwe. Katonda wa Daniel yaleetera bonna abaamukolera enkwe okugwa mu mpologoma ne zibalya ye Katonda gwe tulina. Katonda wa Shadrach, Meshach n'Abenego ereetera bonna ababasuula mu muliro okubaleeta ne babasuula mu muliro ye Katonda gwe tulina. Bangi nnyo abasiima ebizibu ebitubaako okubanga mwenna nga mwe muli wano mwali basamize namba nnene. Kale wali mutamiivu, kale wali ogulayo omuno ogwasigala, waliwo kye mwakosa kinene bwe mwalookoka mwakosa ekonome ya Setaani. Nolwekyo ebizibu ebiba bitubaako ojja kulabanga omuntu ayagala ennyo ebidongo atukozeeko kikomenti, omuntu ayimba ebyekisiru nga naye atukozeeko kikomenti. Kaakati bwe tuba tufuna ebizibu abamu ku bali mu society basobola okisiima kubanga ebizibu ebyo bituviirako okusaasaana. Bwe tusaasaana wayitawo akaseera katono nga tuwoze. Bw'owola oddamu n'oga nti bakuweeyo akenge. Bw'owola ennaku ekuluma n'oga nti mbulidde otulo ampe walaki. Ennaku bw'ekuluma oddamu n'onywa sigala. Kati kyova olaba nti Kerode bwe yakwata ku babuulizi b'enjini n'atandika okutta. Abamu ku Bayuda ne bakisiima. Society yasiimira ddala. Wulira, olina abalabe bangi kubanga toli munafu. Ekyo nsaba kikuyingiremu. Buli omu wa ddembe okutandika okujejjama n'okwasamirako kubanga toli munafu. Laba abakwasamirako abaana bo waliwo ababasamirako. They are useless people. Mzee Museveni abayita pigs. Abantu abakwetolodde basubira ndi gwe tolina ky'osobola kukola mu nsi, basobola ndi gwe tolina ky'osobola kwetuusaako. Bamanyi wagwa wadde si be baakuloga ne bali comfortable. Ogenda kubafubutukako mu ngeri gye batategeera. Ogenda kukola ebintu bye batalootanga nako. Ogenda kubafubutukako. Bagenda kuddamu okwetegereza. Amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo. Essaala gye tusumulula ekujja mu kusuubira kwabwe ekujja mu mukono gw'omulogo. Solution kusaba. Tolekerangaawo kusaba. Yesu atugamba mu Luka 18 olusooka n'olwokubiri nti musabenga bulijjo ate obutakoowa. Ngambye bano abalogo twakuŋŋaanye kusaba naye olw'omuliro ogubaakako kati bangi bali mu masabo. Ate abakkiriza ababadde babuziddwa mu ggwanga lyonna ekkanisa ya ggwanga lyonna tubategeeza leero sinasoma ku ndagaano nkadde. Nsaba gwobere mu kukkiriza. Ngambira nebba nti nze byensaba mbikkiriza. Bali mu kusaba Mukama ojjewo Kerode omujja mu bufuzi omutirimbule Kerode alekerawo okutta ekkanisa ne babaga nti Peetero ali ku luggi ne baga nti olaluse. Ne bamugamba nti olaluse naye nakkiriza nti weewaawo. N'abagamba nti ne bamugamba nti oyo ye malayika we. Manyi buli mukkiriza abaako malayika. Katonda agenda kukolera ekyamagero okuyita mu ssaala. Essaala eri gye weesabira osamaalirire. Katonda agenda kukikukolera. Agenda kiteeka ku akawunti yo, agenda kiteeka mu ddiro lyo, agenda kiteeka mu nnyumba yo, agenda kiteeka mu mikono gyo. Gwasaba ogenda kusamaalirira. Nkusabira nga ndabye Katonda. Naddayo ku kyalo gye nzaalibwa ng'entambula yange tejaawo.
nyina kuddayo ne mmala akaseera ne mmala okukola ku makubo n'engazi ya mukukuba eriva enkoni okuserengeta awo nange wannende ntereezaawo okwambuka nge wa mukulu mulema ntereezaawo nange wadorozi emmotoka esobole okujyawo gye nnyina tejja mu makubo ge waffe ge natambulirangamu ngambye gye nnyina tejja mu makubo ge waffe ge natambulirangamu njogera ku Katonda eyanzizayo gye banyoomanga njogera Katonda eyanzizayo gye banjereganga njogera Katonda eyanziza gye baŋŋambanga nti omwana w'omuko embwa zimusinga oyo gwe ŋŋamba akukolere omuloga agenda kusiraana omuloga agenda kuzikirira akulemeddeko agenda kufa byakwagaliza bigenda mu nnyumba ye sigenda kuddiriza essaala eno essaala eno eyina beetulugunya essaala eno eyina beeyimmula essaala eno eyina beeta essaala eno eyina beewa emirembe naye buli yeyasima ekinnya emirambo gyewabwe gijjula omwo buli luvannyuma lwa ssaala ega nti Mukama tuyambe ekikolebwa si kyoba osuubira kiba kinene ngambye buli luvannyuma lwa ssaala esabibwa ng'okoowola buyambi bwa Katonda ekiddako awo si kyobadde osuubira kiba kinene ayinza nnyo okukola okusinga be tusaba ayinza nnyo okukola okusinga be tufumiitiriza ayinza nnyo okukola okusinga be tulowooza akikolere nsabira mwenna abali ku layini y'okufa muwone nsabira mwenna abali ku layini y'okufa muwone olwalanga siri muno otakwatibwa Kerode attirawo n'abawa obujulizi bwawonye mu mukono gwa Kerode ndagaano mpya amayembe nanyini gagenda gettira kubanga gwe bagatuma okukolako tegana ekye gakoze emisambwa nanyini gyagenda kujettira kubanga bwe bagisindika ewo tegina kye gikoze amajiini nanyini gagenda kugettira kubanga bwe bagasindika ewo tegayina kye gakoze na buli kye bakuteekako bigenda kutabuka bittiŋŋane ngambya buli kye bakuteekako bigenda kutabuka byette bigenda kutabuka bittiŋŋane tulangirira akavuyo mu nkambi ya Setaani tulangirira okwettiŋŋana mu nkambi y'abalabe baffe bettiŋŋane baffe gamba nti mu ndagaano empya malayika ba Mukama akubye kabaka takubye bwa wansi akubye kabaka essaala abaana bali gye baasaba tiyasumulula Peetero kyokka naye n'ono alagira okutta naye yamutta essaala abaana gye baasaba tiyasumulula Peetero yekka naye n'ono alagira nti babatte tiyasula gamba nti Kerode afudde gamba nti afe kubanga abadde ayiganye ekkanisa na buli ekiyiganye ekkanisa tukitegulira olumbe na buli ekiyiganye ekkanisa tukirangirirako bamalayika abagenda okikuba oluyi abagenda okisaanyaawo abagenda okizikiriza ekkanisa ya Mukama eteekwa kubuulira njiri ebiro byakulokoka tusemberedde enkomerero buli mulabe wa kkanisa Katonda amusaanyeewo buli mulabe wa kkanisa Katonda amuzikirize buli mulabe wa kkanisa Katonda amusaanyeewo in the mighty name of Jesus. Soogera ku house of prayer yokka bwe njogera ekkanisa njogera kkanisa ya Kristo omubiri gwa Kristo mulekerawo okwegonzagonza omutamiivu najja n'aga nti mugaleewo ekiwempe ekyo tukigala kya nnyoko fountain of honor are protecting a church obwero sinaga nti ekyo ekiwempe nkigadde batuleekaanira tukuleekaanira gwani bassebo ne bannyabo ntegeeza eggwanga lyonna ntegeeza ensi yonna ekkanisa eteekwa okuba mu kitiibwa kyayo ng'etiisa okusinga amasabo gonna
temulekerawo okutyanga Setaani ne mujja muleeta ebitwami byammwe ku Katonda. Tukooye ekimala kimala. Tetugenda kubalumba amayumba gammwe, naye tugenda kusaba essaala yamanyi bw'anaajanukula, naye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye muli baakufa. Yesu tatulekeredde. Ebiyenje byakankanye, eminye gyakankanye, amakonkome gakankanye, nakulabidde emigunju nga gikankana, nakulabidde emmese nga zikankana, nakulabidde emisota nga gikankana. Anti kakati ettale tulikoleezezza, tukoleezezza oluyiira, omuliro gwakera gwakira ddala, omulogo wamwawo Katonda amusengula mu kyewo, omulogo wamwawo Katonda amusengula mu kyewo, omulogo we wamwe Katonda amusengule, obanga kisoboka afe. Omanyi wabafiira eddogo lyabwe we likoma? Yali ku mukono ogwa ddyo nenenya n'okwenenya, namugamba onzijukiranga, namugamba gwe tujja kuba ffembi kino kigende mugeye. Ekisa tekiriwo ku bamanyiizi. Nsaba okozesa omutwe gwo. Eyavuma Yesu ku mukono gwe ogwa kkono yagenda naye mu lusuku olw'okweyagaliramu. Gw'oli pasita waabo asinga Yesu, bakomerera aba basatu. Ono omuyaye n'atandika wejjeeko, walokolanga balala. Musajja ali mu bulumi, tuli mu bulumi mwasama. Mwaka twagutandikira mu maziga, naye tetugenda kumalira mu maziga. Tukobola Katonda wa Ibulayimu, tukobola Katonda wa Isaaka, tukobola Katonda wa Yakobo, tukobola Katonda wa Yusufu, tukobola Katonda wa Danyeri, tukobola Katonda wa Shadraki. Bonna abatwagaliza obubi bubabeeko. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegerenga Mukama ffe kyayagala bwe kiri. Mukama ffe ayagala bakumanyiire. Akugambye buli musultana buli njaba y'obusago wansi wa bigere ebyo, ate ng'obikiriza okubeera ku mutwe gwe. Musajja omu w'amagezi yagamba tagaana binyonyi kubuuka waggulu, abigaana musulako kalimbwe waabyo. Kiddemu tokiwulidde. Omusajja omu w'amagezi yagamba tagaana binyonyi kubuuka waggulu, bikarooli n'ebirala byonna bibeereyo, naye tebikirizibwa kupama mu mutwe gwe. Wadde okuzimba ebisumumviirize. Kyensinza okunoonyaayo awo nti mubeerenga bye mukola muteekamu amagezi, baleme tulabanga ng'abasiru. Buli ali wano ogenda genda n'amafuta ogenda geesiiga, awakuluma tewagenda kuddamu kuluma. Oyinza oba tonabitegeera, naye kye baakusindikira, ekiri ewaka, ekiri ku mulimu, ekiri mu ofiisi, kyo kyabitegedde dda. Ebintu bye baakusimbira mu polatiyo byo byategedde dda nti gwaka. Bye baakusimbira oleme kwongera ku nnyumba yo byo byategedde dda nti gwaka.